Yeah, this is day 4 of the brooder. Tugenda kusaakira mu sick bay tulabe obukoko guno nabwo balaze nga buli somehow weak naye nga butandise okubeera nga bweyagala kubanga buddamu wetunula mu sick bay eno kati oba kati butandise n'okudduka naye singa twabuleseemu bwali badde nga tetunafuna results nga zino era obukoko bwadde weak ennyo obulaba kati butandise okubeera nga bukola ki okubeera nga nabo buli active. Obukoko bwaffe bukyetala bulungi nnyo bweyagala ku lunaku olwokuna. Obukoko kati bw'oba oyagala okufuna obukoko obuli weak bw'olaba nga buli weak osooka n'obeera ng'obugoba. Kati bw'obugoba akakoko akabeera kasikatidde ng'olaba tekatambula manya akakoko akobeera keetagisa okubeera nga okajjamu n'okatwala mu sick bay. Otambula mu boot n'otambula nga y'engeri yokka gy'okusobola okulabamu obukoko bwetagisa okugenda okutwala mu sick bay. Ate era n'obutatya omuntu oba olina okumanya nti obukoko bubeeramu naye ate busobola okukola ki bwo obunafu bubeeramu omuntu oba olina okugugyamu. Kati ntuuse nga waliwo session yakubeera nga bajjamu emmere amazzi okukyusa amazzi mulaba nga budrinkers butono nnyo bagenda bugjamu amazzi bagakyusa. Kyerabisa nnyo okubeera nga omuntu okyusa amazzi tonezibeera n'amazzi nga gatukula okusinga okubeera n'amazzi nga makyafu okuva ku makya. Kirabisa n'obeera nga ogakyusa mirundi nga 3 olunaku nebeera nga gafunira ddala amazzi amayonjo. Olunaku lwaffe olwokuna ekyamaanyi ekiriwo nti obuwawaatiro butandise bweyongedde okubeera nga buvaayo nga mulaba wano bweyongedde okuba nga buvaayo obuwawaatiro. Tetusuubira nti mu wiiki ng'emu expansion tugenda kweyongera okubeera nga tuexpandinga brood eno. Olunaku lwolwokuna bwe lutyo bwe lugenze. So far so good, tukola bulungi. Olwaleero tufiisizza obukoko buli 4. Kyolina okubeera ng'omanyi bw'oba olunda bw'oba odiringa ne life. So bw'oba odiringa ne life omanya nti life has to be taken. Ng'omuntu bw'onoobeera nti abantu baba bazaalibwa, abantu bafa. So tubula nga bw'oba oleeta enkoko kati twaleeta enkoko omutwalo gumu mu 2 kati ebibiri ebyo byongeramu n'omanya nti obviously bulina okufa. Oba okoze eki mubeeramu nga bo ne bw'oba okoze eki bubeera bulina okufa. So we try our best naye ate ne tulaba nga mubeeramu era obugaana bo ne bufa. So oba ng'oleeta ng'oyagala okufuna round figure oba oyagala okutandika n'enkoko oba 100 laba ng'oleeta enkoko 1,200 bw'obeera nga oba 1,000 mu 1,000 enkoko 2,000 leeta nga 2,000 mu 1,000 oba mu 200 oyongeramu extra n'omanya nti odiringa na life ate era bubeera nga bulina okukola ki okufaako. Ate tobeeranga nnyo discouraged nti nakako kafudde n'obeeraawo n'obeera ng'oli down.
that's a normal process ne babeera abantu that's a normal process gye tuyitamu ffenna in life. So bwekityo so omulunzi yenna koko bebufa togwamu maanyi yongera obwongezi mu maaso okubeera nga okolaki ng'olunda.